in a committee, but some of them are new, and then I can. Who respond. We are going into the next paper. Go for a bachelor's. I know already two admin assistants showing their PhD. What they are going to go next, they know better when they are going to be the same profession with a PhD and they be a better person. Then maybe we shall also go for professionalizing. So, that she's speaking a lot of English. Madam Rita, to profile the next speaker. If I present that to you, can you allow me read out to you who she is, so that you get to know? Winnie Ayero is the CEO and consultant at Great First Impressions, a company career coaching, personal branding, and interview coaching, with a strong background in AI, that is artificial, to excel in their careers. As thought leader, we offer strategic guidance in individuals alike achieve success. We are so delighted to receive you. Brilliant mind. You're most welcome. I'm really delighted to see how much Asabu has grown. The last time I attended an Asabu training, it was still called Asabu. I joined this association before it grew to this level. When I joined, actually it was just starting out. Very proud of you. And as you can probably tell from the little I've told you, I'm one of you. My background is also in secretarial studies initially. My career background, I worked with Barclays Bank before it became the current AXA Bank. Then I worked with the British High Commission. Then I worked with Uganda Human Rights of Uganda, British government, and the Dutch government. So that's a little bit about me. Currently, I'm a career consultant. My consultancy is called Great First Impression. I help people with their CVs, with their cover letters. You can find me and we connect. So I've been told I don't have a lot of time. I'll start the topic now, but just to get an idea. I know that we have people from the public sector. All right. So the topic I'm covering, can someone please help me with a laptop to prepare the presentation that people can follow? We'll not assume that everybody knows what these keywords mean. So we'll start by defining the keywords, okay? So confidentiality. It is operated with the use of computers and the internet. So how does our profession? So we look at the importance of confidentiality and discretion in administrative and secretarial. At the Civil Service College, we had a secretarial forum, and there are some issues which we know that are hard, but there are some issues which we know which we are not for government with the mainstream ministry. Now we are asking, is that so? Or if you can take more, then let me know how many. We take more our forum. Thank you. Amanya gange nze Ziyada Tusime nga ndi mukozi wa Kiryandongo District Local Government nga ndi mukozi wa government naye nga title yange ndi secretary. Okay, stenographer secretary. Ensonga y'omusajja nayo etukosezza nnyo kubanga ennaku zino abasajja baagala omukazi ng'asomye ate ng'ali wa kiraasi ki olaba bw'agenda kubuuza ti gwe okola wa nti nkola mu local government awulira bulungi naye agenda kubuuza nti oli okola mulimo ki ndi secretary
ogenda kulaba grade ye eri waggulu ng'alaba tasobola kutwala secretary. Ate ng'osomye nnyo abaami babeera era newange yandekawo because of that. Nga kilaasi ye yali waggulu nnyo, bwe namugamba ndi secretary alaba ndi wansi nnyo. N'agenda n'afuna mulala nga executive director. Ate nga ndina degrees. Degrees ezo zoogerera ku title gy'okoleramu. Aba secretaries akyuse title ezo naffe tusobole kubeera waggulu, tufune naffe abasajja ng'abo abakazi abalala abalina titles ennungi nga principal human resource officer, senior community development officer, probation officer, something of that kind. If I present myself ngamba I am administrative assistant, omusajja abeera ntwala, naye bwe ngamba ndi secretary agenda agamba ndi wansi, ate nga abeera ndekawo agenda nona grade eri waggulu. Ate nga kinkoza nnyo kubanga mba nsomye ediguri nzirina naye title ebeera enkosa n'omusaala gusigala wange. Naye ng'ekinkosa nnyo kubanga olaba n'ababoosi baffe bennyini, I'm the secretary, you find he thinks I'm the lower, alaba nti ndi wa wansi. Ate nga nsomye kwenkana naye oluusi n'okumusinga, naye because etitle eyo ebe eraga nti oli muntu wa wansi, ate nga toli wa wansi. Bwe njogerera wano nze ndina degrees 2 naye I remain a secretary, and bwe kijja ku musaala, in fact secretaries batuwa ssente butono nnyo. Ndi wa U5 salary scale. You cannot compare that scale to someone who is above that title. But the title, in fact, title eyo enkoseza nnyo. N'omusaala gubeera mutono kwa title eyo. Singa bakyusa title eyo nga mbeera executive according ezine degrees zendina nga bagamba kati you are a director oba nga directive assistant, osanga omusaala nagwo gubeera waggulu, naye bw'obeera secretary omusaala gubeera wansi. Ate kitukosanya ate nga tusomye. Upgrading, upgrading, in fact fena tuli ku degree levels and above, naye omusaala gwasigala wansi up to today. Bwe bagamba kwongera emisaala, President yayongera only scientist, I am an art, but bwe tugenda mu kusoma ojja kusanga ndina degrees, masters, naye oli wa science, ali wa certificate wa Kiryando. In fact nkola Kiryandongo General Hospital, olaba nkola n'aba nurses, ndi secretary waabwe, nkola na medical superintendent afuna $6,000,000, naye nze nga ndi secretary we ndina degree 2 nga nsigala nfuna $4,000. Olaba nga kijja government tusaba ekirabemu. As in the secretarial line, you find the lower cadres at the level of office typist, stenographer, and the rest. They are not recognized by many, and you find it is because of that they not actually feel not happy to execute their work well. And my request to this is for the committee to push harder to see that these lower cadres, at least they are given what is necessary in their docket of the secretary at that level, since there could be no any other superiors ahead of them. Even you find some of them in their offices, there is no budget for them. They're just like that. They don't know anything to do. It's all about you do this, but the real core value, the core activities that an office typist or a pool stenographer secretary has to do in his or her docket is not given to that person. So my request is that the committee works on this so that everybody works well and the effort is recognized. Also, in terms of elevation, you find it has been long. I know it could be the government work to do that, but people have worked for so long in the same position, and we also request, and we have already put it to the committee, our committee, to see that they forward this to the government and do some recruitment, elevate people so that we get the morale of being the secretaries in various government departments that we have in Uganda. Obuzibu tusanga nga tukola emirimu gyaffe nga ffe abakalani oba secretaries, internet
oluusi ebitundu ebimu teriiwo naddala ebitundu ebyesudde ekibuga Kampala intaneti eyo tebaawo. Kati bw'etabaawo tufuna obuzibu nti tetusobola kukola mirimu gyaffe mu budde nga bwe kitusuubirwamu. Yapozi era n'amasannyalaze mu bitundu ebimu naddala gye gatannaba kutuuka, nakyo kitukosa nnyo nga ffe abawandiisi nti amasannyalaze bwe gavaako tolina kirala ky'oyinza kukola, oba olina kulindamu, ate ebitundu ebimu tebirina na ssente zisobola kugula mafuta agabeera mu generators ezo. So ensonga eyo etuyisa bubi nga ffe abawandiisi. Aba intaneti etukosa mu ngeri nti tetusobola kukola mirimu gyaffe mu budde. Kankuwa ekyokulabirako, enyinza okuba nga ndi Pakwaki nga waliwo ebbaluwa eyeetaagibwa mu kibuga eno, olw'okuba nti intaneti tosobola kugyesigamako, ebbaluwa eyinza obutatuuka mu budde, ekireetera emirimu gyonna okusannyalala. Ensonga y'obutakuzibwa ku mirimu gino, engeri gye tukozaamu nti abamu ku ffe buli lw'otakuzibwa nga mukimanyi buli muntu ayagala okukula, buli lw'otakula oggwamu essuubi, ate bw'omala okuggwamu essuubi n'amaanyi ne gakuggwamu. Kati amaanyi bwe gamala okuggwamu, ekituufu emirimu togenda gikola kinnawadda nga bwe wandigikoze. Ekyo nno ne kikosa omuntu ono gw'otuusaako emirimu egyo. Ekikireeta nti bw'oba tokuziddwa, omusaala tegweyongeddeeko, omusaala bwe guteeyongerako mukimanyi omusaala omulimu gwagwo. Yeyo engeri gye tukosebwamu. Ekireesedde abamu ku ffe obutakuzibwa nti ensonga nti tetusobodde kwongera ku mpapula zaffe, tusobodde kuddayo mu masomero okulaba nti twongera okubangusibwa tutukagane n'omutindo gw'ebifo ebyo ebirangibwa. Ng'ekikireeta kino oluusi enfuna yaffe, ennyingiza yaffe nga ffe abawandiisi, emisaala gye batuwa, emisaala egyo mu butuufu giba gibuliramu ddala nga ebintu ebimu tosobola kubikola ng'okuddayo okusoma. Era nga wano nyongera okwebaza abo abatuwa emirimu, ate era ne mbasaba bannaaye, ensonga y'omusaala yo mwongere ogitunulamu. Nga tukuza olunaku luno, obubaka bwe mpa ba secretaries, mbakubiriza okuddayo okusoma, beeyongereko okulaba nti bongera okufuna amagezi aganabayamba okutambula n'omulembe guno oguliko, naddala mu tekinologi akyuse nnyo, tulina okunoonya amagezi. Egy'okoma okunoonya amagezi ofuuka muntu mulungi. Abakalaani komiti eno yatandikibwawo nga tumaze okulaba nti waliwo obwetaavu, public service eraba nti waliwo obwetaavu bw'okutumbula enkola z'abakalaani mu ggwanga. Kyova nti komiti eno eri wansi wa Uganda Public Service, kubanga yeyina obuyinza ku ba ministries zonna na agencies na departments. Abakozi abasinga kyasangibwa nti wadde emirimu gikolebwa naye tebalabika, kugala tobalaba. Weebali nti obalaba abantu naye mubangambe impact ya ekintu kye bakola tekirabika. Ate n'abantu abasinga tebakitegeera. Kati twagala kose efuuke nga proportional, abantu basobole okukiraba nti abantu bano gye bali ate bakola kino na kino. Naye tetusobola kutuuka ku ekyo nga ffe tetwekozemu omulimu okulaba nti komiti eno ekituusiza etya ku mutindo ogwo. Curriculum tugezezaako okukwatagana ne institutions ez'enjawulo ezisomesa aba secretaries, ne tulaba timetables zaabwe oba courses ki ze basomesa aba secretary. Tugenza okusanga ezimu za njawulo tezikwatagana. Kati komite eno egenda kuba yegamba okuyita secretary n'okuba osomye kino na kino na kino, ku certificate kino, ku diploma kino, ku bachelors kino. Kwegabirimu okubanga bifaanana, ate n'amanya ky'obola nago gakyuka. Osanga oba eno university oba eno institution egiyita bachelors in this and this, bachelor mu kino na kino, naye twagala tubeere n'erinnya limu. Bwe kiba nti Bachelor of Secretary Studies kyekyo, Bachelor of Office Administration kyekyo, Bachelor of Information Management and Secretary Studies kyekyo. Naye nga twagala kagambo ka secretary kali kaveeko. Mbeera ki ebaleetedde okutunula mu curriculum? Tugenza okulaba nga secretary ebitongole ebimu kyangu okuteekamu omuntu n'akola mirimu ng'eya secretary naye nga tali trained.
oba bye yasomako kati nga sekretary nasomako katono ate n'agenda mu bintu birala naye ate ne bamuleeta nti kubanga alina aka background katono aka sekretary naye twaga wali waba sekretary abeere ddala ng'agumidde mu kintu nga byakola ddala bye baamutrayiningamu. Ensonga endoza era akakiiko kano kakubiriza abasekretary okuddayo okweyongera okusoma kubanga nja kubanga nkyali wansi naye nga ofiisi gye bagenda okunteekamu nga yeetaaga omuntu alina ebintu emu n'emu by'amanyi nga kiyinza ku ofiisi gy'ogenda okukolamu. Kati ate oli bw'ogituuka mu ofiisi eyo oli najja ng'oba wa diguli ate nga ebyasomye jjukira content ya diguli tejja kuba kyekimu neya certificate ate ebimu eyinza okuba yeemu naye ng'ate esingako. Kati kiringa bw'otandika n'office practice n'ogenda ku office management ebeera advanced office practice. Kati gw'okyali ku level eno naye ate oli mu ofiisi eri ate n'otandika okompenga nti ate baleese omulala ne bamuteekako. Kati baba bagendera ku qualifications. Naye oluddewo nazo ky'okola mpagamba nti kasita oyingira ku lunaku olusooka manya nti olunaku lumu ojja kufuluma. Kati genda nga ofaayo nnyo ofube nga bwe kisooka obusente buyinza okuba obutono naye ogezeeko olabe nti oyongeddeko. Oba myaka 3 olina kweyongeddeko, myaka 2 olina kweyongeddeko, bw'oti myaka 4 olina kweyongeddeko. Tulemu okutuula n'otula emyaka mingi nga tulina kyoyongeddeko. Kati ate netutandika okusalira emisango bakama bafu ate nga naffe twagayaala naye kyoyagala kikuseeza bagamba mu Luganda onoonya akantu n'oteekamu naawe ekyuseeko. Ekyo kati bwe tunaamala komite eno byonna ebyo tubiyogerako kubanga omuntu tasobola kujja nga n'abeera mu kifo okumala ebbanga okujja kubanga talina kayongeddeko ekitongole ekyo kiyinza okuba n'ensonga zaakyo naye ng'omuntu aba alina kayongeddeko alina okukuzibwa. Si kugaa nti ajja abeere mu kifo kimu paka emyaka n'emyaka naye ate oluusi gw'okyereetera nga tulina kyoyongeddeko naye ate ng'osuubira okwongerako. Kuva ebintu n'emu n'emu tuddamu ne tubitunda ate mu buntu. Ne bwe tuba tunyigiriza public service naye kati erina emitendera gyayo ate naye bakulu baffe mu public service balina engeri gye bajja okiwolereza sayidi eri nabo babuuza ebibuuzo. Kati bwe tuba tukwatagana nabo nga parent ministry yaffe ne tubagaa kino na kino kiri bweki na bwekiti naye naffe tugenda kuddayo tukubize bannaffe bongereko kwegana namwe mufunewo mukyogera eri. Bachelors mu secretary studies naye twagala kulaba nti kubanga secretary kati tewaliwo universities esomesa nti oba masters mu secretary naye kati kyetwagala ogamba oli bw'aba asomye field ngeri ekwatagana ne management kubanga omalira bachelors oli administrator kati oli bw'aba asomye ekintu ekimuleeta ku administration lwaki tagenda waggulu. Kisoboka ate n'okuteekayo ebifo ebirala ne tuva ku principal ne tudda ku kirala. Kyovudde olaba ne ŋŋamba nti tusobola n'okutuuka ku level yoba commissioner assistant commissioner naye ng'ali in line okukolagana kukwatagana ku nsonga z'abasekretary ate nga kigenanira na ku shortlisting interviewing biki tusaba era wabeere ng'abantu mu bukiiko kubanga ffe tumanyi ekintu ekyo bagenda tukola shortlisting abantu abatamanyi secretary field kyeki ne baba posting oli n'atuuka omukozesa nga takimanyi naye ng'abamanyi secretary gye bali tebali ku bukiiko obwo obukola shortlisting obukola ku advert ne bukola shortlisting ne ba interviewinga even ku komiti kubeerengako aba interviewinga era n'ekyo kati twakituusizza dda mu public service. Tukyalinda bakama baffe naye nga kiri mu nsonga ze twabawa bazikoleko bakama baffe mu public service. Jukira buli kyetuteesa kyobola akakiiko kali wansi wa public service karipootinga wa permanent secretary kati byonna bwe tuyitwala nabo ne bamulungulamu ate ne balaba ensonga zaffe naye nga benagaye nti ffe tulina bamatiza kubanga ffe tuli mu kintu ate ffe tukimanyi. Kakiiko kano okulangana Akakiiko kano ndi assistant secretary addirira omuwandiisi. Katuddiremu ku linnya ly'akakiiko ako kubanga Akakiiko bakayita mu Luzungu bakayita Secretarial Cadre Professional and Development Committee kwegamba abasekretary kano kakiiko kukulaakulanya okutumbula abasekretary ate n'okubakuza kwegamba okubaleetera okwaba nti beeyongeddeko tebasigadde nga bwe bali. Kyobola twagala abali mu gavumenti kano kabali mu gavumenti kyobola kayita Uganda Public kali mu public servants nedda kubanga era nga bwe nagaye nti tomanya nange lumunyiza okuba mu public service ne ngamba ndabye ekisinga nenvaamu ate nenzira mu private ate n'owa private asobola okujja kati tetugenda kontana tugenda kukwataganira wamu kubanga nabo manyi nti balina ebizibu basobola okusinkana ate ne babireeta. Kyobola kati bwenziwo nera ngenda kuwulirako ebizibu mumbize nga abasekretary balina ekizibu ekiti ne bwana wa private kubanga oyinza okusanga ekikwata ku private kikwata n'owa public ebizibu ebisinga.